Ampuliriza omulungi, nkwaniriza nnyo mu katabo kaffe Ssinga obadde ggwe n'ekitundu ekyomusanvu mu ssuula yaffe ey'okuna, amagombe gannyagako munnange. Okukujjukizaako bye twalaba mu kitundu ekyayita eky'essuula ey'okusatu, oluyiira lunondera embazzi, omwo mwe twalabira bannaffe abaali bagenze okwetaba mu mpaka z'okuzannya omupiira ate nga bafaanana abasiraanye oluvannyuma lw'omudereeva eyali yabatutte okulwawo nga tannabanona. Wabula obudde nga bwongedde okuziba, tulaba nga atuuka naye nga bannaffe bokka be basigaddewo. Wabula ekirala eky'ennaku ate ekyali eky'essanyu ku ludda lw'abamu nti emmotoka yaggwamu amafuta nga kye bajje basimbule, ekyabaviirako okusalawo basule mu mmotoka kuba tewaaliwo kumpi wa kugya mafuta. Tulaba nga munnaffe akali amaggwa kussa ne munne maayi basalawo bagire nga bawaya, wabula tebaayogera bingi. Maayi otulo ne tumusuula ku kibegabega kya Lucky. Nga bwe tujjukira ebyatuukawo byonna, omwali Lucky kusalawo okukkakkanya maayi ku bisambi bye, obudde bwamala ne bukya era ababiri bano baalabwako ng'essanyu bombi libula okubatta. Ekitundu ekyo twakikomekkereza amafuta galeeteddwa era ng'emmotoka esimbudde okubazzaayo ku ssomero. Ndowooza ojjukidde bulungi. Kanve wano ate nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula yaffe ey'okuna, amagombe gannyagako munnange. Nga tutuuse ku ssomero erigenda mu kibiina, abali bava mu mizannyo twalisuulamu emisanvu era abamu olwamala okunaabako nga tweddira mu bikunta kwewummulira kuba ekituufu mpaawe yali takooye. Nze neebakira ddala kyenkana kusuula njuba, wabula nagenda okuva mu bikunta nga mpulira nninga omulwadde. Akasana kaali kakyayaka naye nga si k'amaanyi era nga bw'omanya enjuba ng'egolooba. Empewo nali mpulira nnyingi mu mubiri era nasalawo nnoonye akasana gye kaali kakyakubye njire nga mbugumirako eyo. Neetooloola emabega w'ekibiina ekyokusatu ekyali ebugwanjuba w'essomero ne ntuula okumala akabanga, wabula nga mpulira nyongera kuggwaamu maanyi. Ensibuko ya kino yali nzibu kuteebereza, anti saali muntu atera kulwala ŋŋambe nti bunkomeddewo nga bulijjo. Mpozi essanyu eringi lyali limpitiriddeko okunviiramu okuwulira nga alwadde, naye ekitaali ekyo ddala kyali kiki. Obudde bwali bukunira nga nze nkyasiisidde emabega w'ekizimbe wakati mu kukankanirira amatama n'okwokerera ng'abadde ku muliro. Nga nkyali eyo nagenda okuwulira nga akadaaka tukoola okufuna ekyeggulo kavuga. Wadde omutima ogulya nali sigulina, wabula nalina okuvaayo kuba akabuguma akaali kantutteyo kaali kaseebengeredde kyenkana kuggweerawo ddala. Nga nva gye nnali okudda mu kisulo ensonga nziroopera ebikunta, nagenda okulengera omuntu ng'anyumya n'omukulu w'essomero, nange ne neekaliriza nsobole okumulaba obulungi kuba yali afaanana gwe mmanyi. Oluvannyuma nazuula nga tekwali kufaanana bufaananyi wabula nga kojjange yennyini. Nga bamaze okwogera ebyali binnemye okwefumiikiriza, mwami Ngololo yampita nantegeeza nga bwe nalina okusooka okugendako ewaka anti mbu jjajjange Gamyuka omutezi yali asiba bikutuka.
Bwe nawulira bino nayambalira ku mugongo nga nswa, nyanguwe ndabe ekyali kitawaanya omwagalwa wange. Wabula yadde yayogera bw'atyo naye ekituufu yali yamaze dda okwegaana obulamu bw'ensi eno obuwoomera abangi, nga yakkiridde dda ezzira ku mweyo enviiri gye zittira ng'omuddo. Nga tugenda ewaka nategeeza kojjange nti yadde jjajjange naye yali mulwadde, naye nange nali seewulira bulungi. Era wano we yakantemera nti oli teyali mulwadde bulwazi, wabula nti omwoyo gwe gwali gumaze okwawukana n'omubiri gwe. Yayongera n'antegeeza nti olusujjasujja lwe nali mpulira olutaali na nnyo buvo kyali kyebikiro, wabula si bulwadde nga bwe nali nsuubira. Mbutuufu yaŋŋamba bino byonna naye nga nze sinnakkiriza nti jjajjange omwagalwa yali amaze okuserengeta ekaganga gye batambuliza emigongo ng'obwato. Amazima okufa tekuwakanirwa, era ekituufu munnange yali afudde. Nga tubulayo akabanga katono tutuuke, nagenda okuwulira nga nnenga gwe batemye ejjambiya mu luteega, naye kyaddako kuwulira miranga, biwoobe na kwaziirana. Okutuuka we yabeeranga ng'eyali ayogera bwogerera mwogerere, okumunyumyako nga bw'abadde omunyumya ow'ebbaluwa. Mu kaseera kano nali sinnatonyeza yadde kuziga anti nga nfaanana abulamu okukkiriza, wabula bwe natunuulira kitange ng'akaaba nange ne ntulika ne nkaaba. Wabula wadde kaali kaseera ka nnaku, naye nga bw'omanyi nti buli omu ekibira akirowoozaako bubwe, omubbi kimusanyula kubbiramu, ayagala enku kutyabamu, alunda enjuki, omuyizi n'abalala buli omu n'alowooza nga bw'alabye. Kale era ne ku mulundi guno si nti buli eyali azze mu lumbe yali azze kukungubaga, wadde abaali bazze ng'eyo y'ensonga baaliwo. Wabula abamu baalabika nga baali bazze kutuusa butuusa mukolo, abamu nga baali mu kwesiira magengere okussaako okweyogeza ebyolusalo nga basala baatira mu bitakutte ku njoka, kale ng'ebyemiranga gyaffe tebibakwatako. Ogwoto gwakumwa mu luggya wakati mu bwenyi bw'ennyumba nga bwe kikolebwa nga nnyinimu afudde. Ewaka yalinawo ne sseggwanga bbiri ez'emitasala njala, wabula nazo luno tezaalutonda ne zibaagwa okugabula abalina agalya. Anti mbu kiba kikyamu enkoko okukookolimira mu nju nga nnyinimu afudde. Emikolo mingi egyakolebwa omwali n'okubikira olusuku awamu n'emirala gye nategeera ku olwo. Obudde nga bukedde twakeera kutambula nga tubikira abeewala abatasobola kuwulira miranga, era ku lunaku luno lwennyini lwe twalina okumuwummuza mu nnyumba ye ey'olubeerera. Twagenda okuva gye twali tugenze okusaasaanya ag'ennaku, twasanga enkuyanja y'abantu abaali bazze okwetaba ku mukolo gw'okuziika wamma nga bangi bulala. Okuyisaayisa amaaso nagenda okulaba n'abaana abaali bavudde ku ssomero lyaffe nga ne maayi talutumidde mwana. Nayagala mpagaanye mpola ntuuke we baali, naye nga wempisa ekigere wazibu kuzuula, era eby'okumulaba navaako bive. Ku ssaawa ey'omunaana omugenzi jjajjange twamuwerekera mu nnyumba ye ey'olubeerera, wabula akaseera ako kampa okusoomoozebwa kwe siriyinza kwerabira. Anti bwe nalaba nga munnange yali anfumira engero ayingizibwa mu ntaana, ate nga nali nkimanyi bulungi nti teri agenda n'akomawo, amaziga ne ngakaaba.
naye era nga bwe bagamba nti amaziga amangi tegazza mugenzi, nange nali nkootakoota mu ga lumonde okukaaba obwenkaniddaawo. Nga tumaze okulimumalirako n'abantu abasinga nga bamaze okufuna kye bawonga eri omutakanjala, baatandika okwabulira ekifo nga badda ewaabwe. Naye abamu ne basigala, naddala ab'enju mpozi n'abalina enkolagana ey'enjawulo n'omugenzi mpozi naffe abaali bafiiriddwa. Mu baasigalawo ennaku nange saabulamu, era namala ewaka ennaku 4 nga sinnadda ku ssomero. Wabula olunaku lwe naddayo nasanga bayizi bannange bansondedde amataaba agaali gawerera ddala omwali n'ensimbi enkalu. Engeri gye nali nsula ku ssomero mu kaseera kano, ensimbi nasalawo n'enzizza ku kabina tulyengako mpola ne munnange, wabula ebintu nga kkedo n'emiyembe ebisinga nabigabula bannange beeriire. Ampuliriza omulungi, ku lw'ensonga y'akadde akantwala kiyumba anaagwa, kankusaba onzikirize nkome wano era nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula yaffe ey'okuna, amagombe gannyagako munnange. Yo bw'etyo bw'ebadde. Mpaka omulundi omulala era bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala eky'essuula yaffe endala ey'okutaano. Essuula ey'okutaano, akalya amaggwa. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.